Ensonga z'omusango gw'abavunaanibwa bannakibiina kya NUP 11 zongedde okuwanvuwa oluvannyuma lwa ssaabawe wa gavumenti nate okukyusa omuwaabi abadde mu musango guno n'amusikisa likyali Birivumbuka. Bannamateeka b'abavunaanibwa bano nga bakulembeddemu Shamimu Malende, Luyimbazi Nalukola n'abalala ku mulundi ogwasembayo kkooti eno okutuula esookerwako e Nabweru baali basabye omulamuzi wa kkooti eno Sarah Namusobya okuweereza omusango guno mu kkooti etaputa ssemateeka, kkooti eno esobole okunnyonnyola oba tekimenya mateeka gavumenti okulwawo nga temaliriza kunoonyereza ku musango guno okubanga egusindika mu kkooti enkulu. Omuwaabi wa gavumenti yaliwo ku lunaku luno yategeeza nga bwe yali yaakajja mu musango guno n'olwekyo yali yeetaaga obudde okuyita mu ppapula ezikwata ku musango guno abeeko ky'annyonnyola. Wabula olwaleero abavunaanibwa bano bakomezeddwawo mu kkooti eno esookerwako e Nabweru, omuwaabi wa gavumenti nate aleeteddwa omujja likyali Birivumbuka awakanyizza okusaba kuno. Ono agambye nti bannamateeka b'abavunaanibwa bano tebaalambika nsonga za Simba lwaki baagala ogenda mu kkooti etaputa ssemateeka era tebaalambika na bibuuzo ki bye baagala kkooti eno ennyonnyole. Or the characteristics that whatever is ongoing is a trial. Whatever is ongoing is a trial. Munnamateeka Shamimu Malende awakanyiza kino era n'asaba kkooti eno okubanga ebongerayo obudde n'asaba omulamuzi okwongezayo omusango guno kisobozese bannamateeka abangi abatabaddewo mu musango guno okuli Luyimbazi Nalukola n'abalala okubasobozesa okuyitamu ebyo omuwaabi wa gavumenti likyali Birivumbuka byalambise kkooti eno. Omulamuzi Sarah Namusobya wano wasinze n'ateekawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka guno bano okomezebwawo mu kkooti wabula ng'ayongedde okulambira ku nsonga ey'obutaganya bannamateeka bano bonna okwogera mu kkooti ng'ayagala munnamateeka omu yaba ayogerera bonna ekiwakanyiziddwa ennyo Shamimu Malende. Amateeka wa Uganda akkiriza buli munnamateeka abateereddwako okukiikirira omuntu we mu busobozi bwe bwonna n'okumanya kwe. Abantu bwe baba nga batutaddeko nga tuli bannamateeka ab'enjawulo baba balina ensonga lwaki baagala tugatte emitwe tubeere nga tubawolereza. Omuntu yenna okuva eri n'agamba nti yadde gw'oli looya ozza okuwolereza batu gwe tojja kwogera kusibya omumwa omu yekka y'aba ayogera ng'ate takivudde mu kwagala kwaffe nti twasoose kutula leetukkanya nti gundi atwogerere kiba mu bumenyi bw'amateeka. Era n'olwasembayo nga nnyo ogw'omusanvu omulamuzi yagezaako okuleeta ensonga eyo ne tugiwakanya kubanga naye nnyini akimanyi nti ali mu bumenyi bw'amateeka. N'olwekyo kino tekiri kuba magala umaru bokka. Kino ekintu tulina ffenna kulanira kulaba nti enkola y'amateeka esigala ng'ekola. Ono agambye nti gavumenti okukyusakyusa abalala ba gavumenti mu musango guno kiraga lwatu nti tebalina bujulizi. Kozi gye tuliko gye twogerako egenda kubanga okusalawo okukoleddwa kuyamba buli munnayuganda yenna ali eyo nga kuyise mu musango gw'abamagala umaru senga gukkirizibwa ne gugenda mu Constitutional Court ensonga y'okusiba abantu ekyeyonoonere nga tewali bajulizi nebanga esazibwamu. Bannabyabufuzi abantu bano abavunaanibwa gye bava bagambye nti enkola ya gavumenti y'okumala gakwata abantu nga tebannamala kubanoonyerezaako esaanidde ekome. Ffe baasibye ennaku zino nti babeere bagumu era bakimanye nti ssaawa yonna abantu bano bagenda kuyimbibwa kubanga ffe ng'abakulembeze tugenda kwetiiririra, tugenda kusigala nga tujja ku kkooti, tugenda kusigala nga tubayirawo omubiri mpaka ng'embeera oba oliawo eze muntu. Emisango gye bavunaana abantu baffe si misango gye bazza era ekyokubaleeta n'okubazayo emirundi egiwera kutumalira budde naye nga nabo bennyini ababavunaana bakimanyi emisango tebagizza baba bamalira budde ne banaaleeta DPP yennyini n'abeera mu musango bo kye baagala okukola bakimanyi kutumalira budde kunafuya abaana baffe. Abavunaanibwa bano 11 kuliko Hamidu Sekidde, Muhammad Kalyango, Abudu Katumba, Alafati Sali, Emmanuel Asimwe n'abalala nga kigambibwa nti bano basooka kusangibwa n'ebibwatuka ate oluvannyuma gavumenti n'ekola ennongoosa mu mpaaba yaayo we yabaggulirako omusango gw'obutujju. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.